Bruno Kene Fibe bandi bange ekintu bakikwasaganya video njena masawo ate ye Suzan Makula bujingo mukwano yanobye ngenda bambi kutusako masawo bya rape mukwano mbikomezaawo nenga sinna bakongere mbadde nkusaba video no jimpere like ate sobolo kubanga yeyongera era nga nkubaza gwe no mulungi subscribinga ku Wanda Boy UG ti mukwano wakola chama enyoda era nga nawe tuna ku subscribinga darling bera ngo subscribinga kona ku notification bell yetu berenga bugire tutekayo mukwano gwasuka udifuna nenga serabidze hajati kalo onakulombera edwa bena ebyekutene biteranga gowe nayagala okulangira tukoneko ku namba esimu wansi awo ate tugenda banga tukulangira nsigafe tusinga mu kintu kineno munnange challenges zibadde nga nnyingi eza Phoebe wamu ne Bruno K era abantu abasinga batandise okubuuza oba Bruno K ne Phoebe bekwasaganya erero ne batandika osasira Friday nakazibwe mbonera bagenda mutwalako omusajja bannange ekigambo kibadde kiyitirivu nnyo naye Phoebe atavudde natukakasa mu nsonga eno kamukuwe male nkomewo Phoebe nze if you kwanjula Bruno K for me kiba kiwedde wesirikire ndo kwanjulira Bruno K niye ekyo kimwanjuddeko tekimala yetagayo lwanjula olulala kakati ate Stingy Man Association beegattagatta ddi bakuŋŋaanya obuwunga bajje ewaffe kwe kati eby'okutuleetera entebe gye ziri eka kawunga tulina baneiba Jazira dunamisi? Achariyo. Owe enkola video. Mada nkolera Bruno video. Timukwano leta dio bunge waffe. Mwe kuŋŋaanyo tuwunga yo muba epasi mujje waffe. Omwana we yakikubyewo. Tenchi maze sikidda mukiwedde. Ate ya rape anti bamusigidde ekifanani ekilungi wamu ne maama we kakati mwe baddiya temulina kimugambe era yabagambye omusajja agenda kumutijisa paka we munawuliranga mu mukoye ye ate ye si wakubanga achawabinde baransonga bachakola ki bakyeyagala bwato fan we yavuddeyo na surprising n'ebifanani ebisingira ddala ate okubeera ebulungi ekyamwami wamupozi naye ekya Queen Mawaffe omubwati naye nga abantu bangi ate bavuddeyo kubanga bagezaako bambi okumuwooyawooya pressure ya media emuli obiransonga mwana muwala ono yatijja nnyo n'omusajja n'amutukuba mu face era nga ye maama mivuyo avuddeyo n'ayogera bw'ati ekituufu njagala okugamba abantu mwenna abali abatuleekaanira nti omusajja kakukyawe omusajja wamutijjisa nnyo nga twakugamba nga wayogera nga watuvuma ekituufu njagala okubakakasa nti abasajja bano tugenda kubatijjisa ebbanga lye tunaamalanga tubaagala nga nabo bakyatwagala tugenda kubatijjisa ate tujja kubavuma mwe temumanyi muntu ali mulaavu tujja kubavuma bwe banaatukyawa kekiri nti nammwe mba mukimanyi nti tuba mulaavu ate love is blind tukuze bakitugamba tujja kudda tubeetondere mukitegedde tujja kudda tubeetondere kuba nammwe muli bantu musobola okutusonyiwa awo mukama abasaasire sigwako mulaavu endala kuba ate bwe nnaagwa mulaavu empya nja kubavumanga ate abeetonderangako so nsaba tubeere bagumiikiriza mutuleke bannange ali eyo laavu ne bw'ogigwamu eddakiika 2 wana omuntu wavuma ensi eno bwe bakukyawadde otwetondere bw'ofuna omupya tuddemu sampolo ate ye Charles wa Asia halabikiddwako ne King Shiba omanyeza King Shiba nti tezikwata bulungi kakati ate begwaseeko ne comedian waffe Charles mukwano ne gubura asalo manyi bagezaako okukakanyani Charles naye mukwano hajja kuguma ate ye Makula bujingo owa bujingo mabegakawo waliyo service wa Pastor bujingo naye Makula tiyalabikako era abantu abasinga basigala beebuza Makula aliruddawa tabanga ekintu yakoze ki yakiwanise n'akivaamu buli omu yeebuuza aliwa naye mukwano ate ngenda bankuterako video masawo atoberenga ensonga eno jijju tukajjukira balinawo okusika omuguwa ne yali mukazi wa bujingo kati mukwano buli muntu aba alina okwebuuza aliwa bannange Makula nga sikyamulaba House of Prayer yabadde ne Thanksgiving juzi wano abagenyi ab'enjawulo ne bajja bebekulu abanene mu gavumenti naye nga baanirizibwa musumba yekka temutukubako surprise okuva ku side ya bannange abalogo ba relationships bannange mumbulire dogo lyakola kubanga omukolo guno gw'amaanyi twalabidde mu minisita ab'ebitiibwa mu gavumenti bajja ne bakyala baabwe ng'omukulu abaaniriza bw'omu
I'm shocked. Makula aluwa. Dani obutambi obuzanyi. Bebe kulu tayiza kuba kwa house of player n'atayanirizibbwa Makula. I'm smelling alert. I'm smelling alert. But where was Makula on Thanksgiving? Where was Makula? Mikolo gyonna tulina okulabira omukyala n'omwami Bugingo yafaayeka mu mmotoka. Where was Makula? Something might happen anytime from now. Where was Makula on Thanksgiving? Bugingo yafaayeka mu mmotoka. Abagenyi ng'abaaniriza bw'omu. Bebekulu n'abeera ku house of prayer Makula n'atamwaniriza. Where was Makula? Abalogo ba relationships. Mumbuulire. Where was Makula? Twakowa ebintu bya surprise. Ne mutumenye emitima ne mutuweewuunyisa mutugambe nti kino kyekiddako kino kye twakoze. Omukolo ng'ogwo tegusobola kubeera ku house of prayer. Omukulu n'abeera bw'omu. Makula aliriddamu. Abagenyi ab'enjawulo ab'ebitiibwa okuva mu gavumenti nga pasita abaanirizwa bw'omu mukyala we aliriddamu. Tetwagala surprise za broken relationship. Simutubuulire saawa yonna Uganda yandifuna amawulire. Toyinza kuŋŋamba house of prayer wabaddeyo omukolo bwe gutyo Makula n'abulako. Bebekulu n'abeera ku house of prayer Makula n'atajja n'atamwaniriza. Bannange anything anytime might happen.